era wibiri ebiriwo obajja kubasaba gamba gaye tufunyemu obuzibu butonotono tujja genda wali tumala okusumula obbandi mu butongole sennyonjo ze sibimba ebyange byebyo ebyobufuzi bimazemu emyaka 4 n'ekitundu siringa wano myaka 15 balina kyebakola ki tebalaga yabategeeza ebigambo bino tuwagulu Kyagulanyi tukole ki kutindiga Kyagulanyi no badisentamu kwa pulezidenti wano basigadde wetegerere ekitegedde wetegerere olaba omupiira ku Ssennyonjo ng'okola ki nabikola nga ndikansala nga mbeera ensangi ne kubanga nali chairman wa finance wa district y'e Wakiso nga ndaba babatulugunya bulawuleeto erina jjinja ku kintu nga kizimbe naye omukyala ataddewo anguleera omujja kaakanaana busibubi ate nno bampala n'oluwala n'olwebyo naye ze nebalampala nakasome mukola ki masabo ne banyabo ebibiina nga bino bimulaba bino ebibiina by'obwegasire tulina okuyitako okulaba nga tugenda mu maaso naye era mu 2022 nga nakayingira ofiisi nasayininga sente emiliyoni 8 finance department yetebatema sente za disitulikiti yonna nensindika sente mu genda committee waliwo ekibiina ekyali kifunye sente wano ekyengera wangi kati tulina obunafu mungi baganda bange ate ebitulyogerako nti Ssennyonjo tujja muwawabira opawabirankani nze nali chairman wa finance nempa sente mu genda ekulibana nemuwa sente ezo nezigenda mu department ye nagenda okulawunya ebyemaya emaya okutuuka eno nga ebibiina byampewo ebiriyo kati agamba mpajja kutula mu kooti so lero ebigambo ebyo semanya tulina okulondola ffe tulina kulondola bwe mulimu gwakusinga abakulembeze basabo ne bajja yenze Ssennyonjo yabagulira ebidongo obutebe eti n'emmotoka ebivuga eryawo eriko Ssennyonjo ate kambagamba ekyama mwabakatale kwakusomba ebintu okuva ebusiganawa eyo taze emmotoka eri mugikozesa yaggwe sefuna kaloli n'alabira ekyuma kiwulika bulungi nnyo omuzira wekula sayidi eyo amina kamagaye bageze omuzira wekula sayidi musobola okufuna ekigambo kino nze senfuma kaloli n'alagira mutuuze we Namasanga mugombole yeyitibwa Busotamu Kawunti oba mu Myuka ndi musajja musomesa ate musajja munnamateeka emabegako emyaka nga 12 nali mutuuze ekyengera wano era nti waliwo nnyo nti akalulu n'obuwanguzi bwana Ssennyonjo nga mukimanyi obulungi butangirira kyengera wano obuwanguzi butangirira kyengera era kyengera yekola abakulembeze nange nze ngambe bulungi nnyo nti nze kyengera asobole okujjubako amazzi ag'omusa asobole okugenda mu palamenti njagala okubategeeza kamukaama olwokalo tuli mulimu ababaka 13 mu disitulikiti y'e Wakiso Busiro East tulimu ne Busiro North mu ababaka 13 tuli bangi nnyo n'ekyengera ngenda kiti kw'omugugu kubanga yenkola abakulembeze okulandibwa ababaka 13 enkola okusalawo okwenjawulo okulandibwa na Ssemaka Kaloli Mutebi mu palamenti wakati w'omwaka 2012 ne 2015 nali mutuuze wano Wakimese namutuuze Wakimese awo wansi ate nga mukyala wange asomesa awo ku St. Lawrence naye omusomooni nasigala mu constituency we nakwanja okubona enaka ngende e Wakiso neningira mu Myuka so ndi kwekyengera nasabira waggulu Father Kanyika awo era nga njagala esomesa mu Uganda so mukyengera buno nageramu ebbanga eriwera emyaka 7 nali musajja musomesa nga nvere wansi St. Mary's Kitende nakola emyaka 10
Newe nafuna ekinyegenyege ngakanyengere mu mateeka nengagenda mu nengasoma. Naye saagala kwogera ku mateeka kubanga amateeka gateeka twagagobye. Oluzunguzungu nolabika nga lwaneese ddala bannaye tweyanza okuteekamu obuyisibwe obw'emyaka 5. I think emyaka 5 ebyaffe nga ffe tulina bye tulaga bye tukoledde ki abantu. Mbasaba saagala muntu yenna yekulubepesa buli ajja okusaba akalulu akuwulire kyakoze kuba abasinga bonna abagenda okusaba obululu babadde ba incumbents bakola ki gye bali ate era babaddeyo. So buli ajja gy'oli akoze eki mubuuze kikyakoze kuba abasinga fenna twerekereza n'ogamba nze bannonda nga balaba ndi mubuuka mutunga abo yagenda tukolera ki naye I think balozezzaako kyensobola okukola. Nsaba nnyo okwebaza omwami ono eyanteekamu obwesigwe n'atambula nange okuva ku lunaku olusooka paka lwe twalwangula akalulu 2021. Nsaba mumumpeero